Weebale nnyo okwekuumira ku mukutu gwaffe guno gwatusome n'ennaalo. Tukyeyongerayo n'akatabo kaffe aka Kikonyogo. Olugero olugamba nti bakikasukira kulaalira kidda na lirimba. Leero tugenda kutunuulira ebyaddirira mu ssuula yaffe ey'e12 ey'akatabo ako, era ng'omutwe gwayo guli nti Ekyekango Tekimanya Muzira. Bwe twatuuka ku poliisi e Kawolo, enjawukana n'etuuka. Nze ne Londobe twasigala awo, so ng'ate Paatiriisi, Kawaatwa ne Mawangala ko n'emirambo gyombi baalinnyalinnya ku kibuga. Nze saagenda Kampala kubanga nali nkyalina okuzuula emmundu eyatta Lukido. Bannaffe bwe baamala okumalamu omusulo, nayingira mu kisenge Harris mw'akolera. Ono ye muzungu akulira enkambi y'abasirikale ey'e Kawolo. Bye twayogera naye byali bingi ddala, ate nga byonna bifa ku kawaganya n'emmundu eyatta Lukido. Nali mutegeeza ku magezi ge nali nzudde nga ge gasobola okwogeza kawaganya ebifa ku mmundu. Byonna bye namunnyonnyola ne bye namusaba yabikkiriza n'essanyu. Olwo ne tulindirira essaawa ey'okubikoleramu, yeeyo ey'akawungeezi. Mu ssaawa ezo ez'emisana kye nakola kwe kwewungulako nga bwe nninda obudde okuziba. Olwakwata mmotoka yange ne mpagirira okugenda ewange mu mabira. Obwebukeerere mulo yali andi bubi nga njagala ŋŋende eyo buguleko, anti okuviira ddala ku lunaku lwokubiri lwe lwatandikira nali seebakangako n'okutuusiza ddala ku olwo mu makya g'olwokusatu. Mmotoka yange okuva lwe yali emanyi ennyo okunyaama emisinde, newankubadde yali egoomyegoomye n'endabirwamu nga temuli akataayi okugenda okusala ekkubo nga ndi mutaka mu mabira. Naalongo namusanga ku mpagi, bwe yandabako n'ajaganya, nampembejja, ne yeebuga nadda muno nadda muli. Engalangatana bbiri ng'ekyemisana kiri mu ddiiro. Yafumba nno omuwumbo ogw'abantu 10 lyokka, nga bw'obeera erudda obula butalaba munno atudde erudda w'olujjuliro. Ndowooza bwe yawulira nsinda omutemu mpola n'alowooza nti n'alya muwumbo, naye anti baalugera dda nti sebukoko buto bukunga kye bunaamalawo. Omuwumbo gw'emmere gwonna twagufenkenya ne tuguwa nnyini obunnyo, n'eyembwa baatulaga ndage. Olwamala okulya ekyemisana ne ntandika okugandaalako. Nagenda okudda engulu ng'enkoko ziyingira. Bwe nazuukuka ne nnaabako mu maaso, ne neegolomolamu enfunda nga ziizo. Nali nkyesabika ebizibbaawo byange. Naalongo n'aleeta ebbinika y'olweje. Ye nno ku lweje namirako enkambi mmeka? Namirako 2 ziti ne ndekera awo kubanga obudde bwali buyise nnyo. Ne Naalongo saamulinda kutegula bikompe mu ddumbiizi, ne nkwata mmotoka yange kyamire mirongo ne byolera. Nagenda okwessa e Kawolo nga Harris yalinze dda, anti twali tulagaanye kusisinkana nga tennawera emu n'ekitundu. Bwe twayogerera ne Harris mu ssaawa ez'enkya, namusaba anfunire abasirikale 5 okuva mu nkambi ye, ku abo alabireko n'abantu abalala 10 abambaza ebyambalo eby'ekisirikale. Bwe navaawo ne musaba anfunire emmundu ennene 5 ne basitoola 2 ate alyoka antegekere bakuntumye n'omugoba waayo. Ebyo ng'abimaze, namusaba naye okwetegeka sobole okugenda naye gye nalindaga. Bwe natuuka e Kawolo nasanga byonna biri kayege, nga nze nsigalidde okwekapika. Bwe namala okwesabika ne ndyoka ndagira abawanvu n'abampi be yali ayungudde ne balinnya ku bakuntumye. Nze ne Harris twagendera mu mmotoka yange, naye twali tetunnasitula, nasooka kubafalaasira ebiragiro bye baali bagenda okukolerako nga tutuuse. Byali bwe biti: bwe tunaatuuka gye tulaga, mwenna mujja kuva mangu ku mmotoka muyiwe mu luggya lw'ennyumba gye tugendako. Nkakasa nti anaaba mu nnyumba omwo taleme kuggula luggi lw'emmanju ng'agezaako okudduka.
Emmundu zino 5 zijja kukwatibwa 5 ku mmwe, naye eno ey'omukaaga wano nabalaga emmundu emu. Tujja kusala amagezi tugiyingize mu nju omwo obubba, nga tugiyisa mu muzigo ogwo nannyinimu oba omuntu omulala yenna bw'anaaba aggudde. Kale mu luvannyuma tujja kutandika okwaza ennyumba. Bwe tunaakukunulayo emmundu eno, nze nnaamanya bwe nnaagyeyambisa. Bwe twessa mu ddene tetwatunula mabega, okwandibadde okutemya n'okuzibula nga tuli kabuubiro. Owoomuluka bwe yatulaba yasooka n'atekemuka, anti ng'eggye lyendi nalyo likuba entegero. Ye nno ate okuva lwe lwaliko emmombo ze enjeru ne kiba kitalo, kubanga ffe Abaganda mu kutya bakyeruppe tulekawo n'omuwazi. Kyokka yalwaddaaki n'akakata n'atwaŋŋaanga. Yali ansaba tuyingire mu nju ne Harris, naye ne ŋŋaana. Wabula ne mmutegeeza nti twali twetaaga atutwala ewa Kikukuya, twazze Kawaganya. Teyakisangamu buzibu naye ate yeewolereza ng'ayagala amale okukwata ku lusumba. Ndowooza omutemampala gwali gumusakata. Naffe twali tumanyi bulungi ennaku y'ekisajja. Bwe tutyo twamugumiikiriza n'amala okumirungusa eddigobe eryali likuba eddekende eryajula okutwasa ennyindo. Olwamala bw'atyo okulya ne tusimbula. Omwami ow'omuluka namutwalira mu mmotoka yange ate n'erikuba kuntumye ne nzigyayo omwo ne muzza mu yange. Oyo ye yali agenda okuyingiza emmundu mu nju ya Kawaganya. Mmotoka eyange ye yakulembera mu lugendo lwaffe luno olwali luweza ebibanja 10 eddambirira. Twagenda Katindiggwa. Agawommonko agaali mu bulungi bwansi oli gaagendanga gasuukunda mmotoka. Naffe abazirimu ne tuwulira ng'emifumbi gyagala kwabika bwabisi. Yali esigadde ebibanja 3 tutuuke ewa Kikukuya, ne nnyimiriza mmotoka tumale okwegeyaamu n'ow'omuluka, anti ebibuuka bitalagaanye. Yambuuza mangu ensonga eyali nnyimirizza, nange ne mmutegeeza nti nali njagala kumanya bbanga erisigaddeyo tutuuke. Bwe yamala okulintegeeza ne nnyongera okumubuuza obanga Kawaganya yali amusuubira okubeera eka ku ssaawa eyo. Yanziramu n'antegeeza nga bw'ataalina bukakafu ku kyo. Nange kwe kumusaba antwaleyo male okuketta nfune obukakafu. Yasooka n'atokooterera nga kyabuuliddwa kyaddamu, naye bwe yennyula n'ambuuza nti kukutwala kutya? Tugendere ddala ffembi tungatunga okutuukira ddala ku nju ya Kawaganya oba nnaakoma mu kkubo? Konze nti gwe kasita onondaga ennyumba n'omala n'okunjawulirawo eya Kikukuya n'eya Kawaganya, ebibyo binaaba biwedde. Ekyo yakikkiriza mangu. Nange olwamala okunnyonnyola Harris ekigenda okukolebwa ne tufuluma mu mmotoka n'ow'omuluka ne tugenda. Ne ku mulundi guno emmundu yange yali enzize ku mabega nga bulijjo. Okwo nagattako ne basitoola eyali wano ku kikugunyu. Mu ngalo nga mulimu omumuli ye ttooki. Mu bigere nali naaniseemu ebiraato eby'ekisiikampale bulijjo bye tuyita eby'ekisirikale. Ku mutwe nali ntaddeko enkuufiira ey'ekisirikale, bo abakyakaze bagiyita ssaawa 10. Ebirala bye nali nyambadde tebyetaaga kunnyonnyola kubanga tewali atamanyi byambalo omusirikale ow'omuyondo byayambala. Ye omwami ow'omuluka ku kikanzu kye ekya Japaani ng'ayiyeeko kabuuti ova okwaya, nga yenna azijagadde ng'ekibira ekitonyeemu enkuba ey'ekiro. Buba bwa misana banditulabye bwe tukanda. Bwe twatuuka mu maaso g'enju ya Kikukuya, ow'omuluka n'aŋŋamba nti tutuuse, anti nga tukyalimu n'agoogera. Yankwata ku kibegabega n'asonga ku nju eyali ku kkono waffe n'aŋŋamba nti eyo ye ya Kawaganya. Bwe yamala okwogera ekyo namwesikako mangu ne ntambula nga ŋŋenda ku nju ya Kawaganya ndabe omuntu eyali alina akataala kamukulu lwakolodde akaali kaakira emmanju. Nali nakasimbula ebigere 3, oluggi lw'ennyumba ya Kikukuya ne luggulwa. Eyaluggula yali mukazi. Bwe yaggulawo omwongo n'ayita nti owange Nattyole, obanga ggwe toolye
gamba Kawaganya ye ajje tulye. Mu nju ya Kawaganya mwalimu omuntu, ndowooza ye Nattyole, n'ayanukula nti Kawaganya mbu Kakenga amusimbye mu ndira era tajja kulya, yeebase dda. Oli kwe kuddamu nti ye nno Kakenga ow'engeri eyo taabe wa kyebikiro. Ddukira emmumbwa eno Kabakira omusirireko anywe. Ekyali kimpalabanya wano we kyaggweera. Okusinziira ku byayogerwa abaawaka, nakakasiza ddala nti Kawaganya mu nju ye mwali. Mpozzi bulijjo abantu kye bava bagamba bannaabwe nti gundi naawe leka kunjatuukiriza linnya kiro. Si lwa kirala wabula olw'okubanga batya abantu abalala okuwulira ebiba biboogeddwako. Bwe tutyo naffe twakomera awo ne tukyusa. Twagenda tubambagga mpola nga bwe tuteesa engeri gye tunaazindamu amaka ga Kikukuya. Bannaffe twasanga amaaso batadde mu kkubo. Baasooka ne batutendereza olw'okwanguwako ennyo, n'oluvannyuma ne baagala bamanye bye tufunyeeyo. Bye twabaddamu biri mu giraasi. Naye nno ebyo tetwabirwako ne tuzissaamu omuliro ne zikaaba lutandaalo. Zaagenda okusirika nga tuli wa Kikukuya. Abantu b'e Kabuubiro baali bamaze okuggwiira ekikangaba olw'engeri abantu gye baali batirimbuddwa. Singa abantu bagenekerwa ng'omunnyo, nandigambye nti baali tebakyali bantu wabula biswambazzi. Naddala ab'omu maka ga Kikukuya baatulaga nti okutya kwali kubajunguludde. Bwe baawulira mmotoka ezeewula mu luggya, baalemwa yadde okuggulawo ne balingiza okulaba eyali ajjidde mu mmotoka ezo. Baakonera ddala becce ne balinda okukoowoolwa. Mpozzi kayumba akatono aka Kawaganya mwe mwava omuntu alingiza n'atulaba. Bwe yatulaba yayita mugwemmanju ne yeetooloola emmanju w'enju ya Kikukuya. Twagenda okuwulira ng'atandika okuyita abaali munda nti, taata, munzigulirewo nze Nattolye, mwanguweeko tufa, ekiri mu luggya kitalo butalo. Newankubadde Kikukuya yali ategedde nti ebweru eriyo bakuntumye, teyaggulawo luggi. So nno nga baalugera dda nti kyazze okubirira kijja. Nalaba Kikukuya tatututte ng'ekikulu, n'endagira ow'omuluka akube koodi. Kikukuya bwe yawulira ku ddoboozi lya mukama we n'aggulawo. Bwe yafuluma ow'omuluka n'amuyitiramu mu nsonga eyatutwala. Abaali mu nju ya Kawaganya bwe baawulira nga Kabwejungira afulumye, nabo kwe kufulumya oluggumuggumu ne beeyiwa awo mu luggya. Kino kye kyali ekiseera ekirungi okuyingirizaamu emmundu. Ekyammala enviiri ku mutwe kwe kulaba ng'omusajja eyabadde omugumu ddala n'okusuubiza, n'asuubiza nti yonna gy'onoŋŋamba okutwala emmundu nzija kugitwalayo. Ku ssaawa eyo yali atiribira butiribirizi nga takyalimu nagayimirira. Bwe namugamba nti kale yimuka otwale emmundu, n'atandika okumbuuza ebibuuzo ebitaalimu nsa. Bwe nafumiitiriza ne ndaba nti omusajja yali ajja kunkolera ebiziringitanye. Omuzadde w'atumira ng'omugumba yeesitukidde. Emmundu nagimusikako lutali luno konze nti eyeetuukira tanywa matabangufu. Nali njagala nsoobe mpite ku bali abaali mu mulyango gw'enju ya Kawaganya, naye nga siyinza kubayitako nga bannakebuka kundaba. Namanya nti singa nkolawo ekintu ekiyinza okubalabiriza ng'akasana akasembayo bwe kalabiriza abazaana, nandisobodde okubayitako. Kyennava ndagira omugoba w'abakuntumye agitwalire ddala wali ku mulyango gw'enju ya Kikukuya, n'abasirikale ne mbalagira okukka wansi ng'emmotoka yaakayimirira. Bali bassempala baalaba biri bityo ne bagamba nti bukuze. Bwe beegeya ne balaba nti basaanidde okuyingira muli omwa Kikukuya oba ng'okufa kutuuse bafiire awo wamu. Beeseebulula mpola ng'abasaaga, ekyavaamu ne bayingira mu nju ya Kikukuya. Zinagamba bugambi nti kakubye. Nasooba mpola ne ntuuka ku muzigo ogw'emmanju. Bwe nakwata ku luggi lwaŋŋamba bugambi nti wamma weeyitirewo, anti nga nange ekyo kye nali njagala. Saali mubi ne neefubutuka ennyumba
eyali ekutte ng'ekigo. Newankubadde nalina tooki naye saagikozesa kubanga nalowooza nti osanga mu nju mubaamu omuntu. Ye nate naalukulwisaayo, olwawuba omukono mpammante ekkubo nagukuba ku muntu. Bwe nakwatako kyeyava agamba nti, "Kawaganya, ate twazizza gwaki? Omuntu nga nfuddeko, bano abasirikale ensi obusi banaatulekawo ffe? Abamu ndaba balina n'emmundu, abalala balina ebiggo. Ye bannatulye balazeewa." Nateebereza okufubutuka nziruke nga ndaba nfiirwa. Ekyali ekiramu kwe kwanukula oli bye yali ayogedde, naye eky'okuddamu nakinoonya kyambula, oba lwakubeera mu nzikiza. Kyokka olw'obukalabakalaba bwaffe bambega, nafumbafumba mangu ebirowoozo ne mmanya nti yali abuuza banne abaayingira mu nju ya Kikukuya. Namutereeza ne nzira ne mu kati ne neewogoma. Namugamba nti, "Ndabye bayingira eri ewa taata, by'ogamba nange sigenze, ze ngenze, sirina ganaakubirwa muno bw'omu." Ebyo nagenda okubimalayo nga nabuuse dda omufuubeeto. Olw'eseebulula ne ndaba ekitooke ekiziivu ne neekukuma. Mba ndi omwo mu kitooke nga ndaba gwe naleka mu nju ampitako ng'essasi ng'agenda eri ku nju ya Kikukuya. Linda Kiggweyo afumita Mukira, Linda Buwere yawanguza Buvuma. Ezo zombi z'engero z'Ekiganda ddala ezanzijira ng'oli yaakawa mattuka mu nju. Neewaayo ne ŋŋamba nti mu nju bwe mubaamu omulala naye nzija kumutereeza ng'oli eyasooka bwe namukola. Saalina kirala kye nninda wabula nasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ne nnyingira mu nju. Ku luyingira luno ne ttooki nakoleeza ne ndaba bulungi gye ndaga. Namulisa omulundi gumu ne ndaba omulyango ogwali awo ku mukono gwange ogwa ddyo ne ngwefubitika. Awo ku mugguukiriro we nasanga obuliri obwale, amangu n'embiro ng'omufaliso naguwenjudde dda, n'emmundu nga nagiwadde dda ekiwummulo wansi waagwo. Nali nkyattaanya ne nkangibwa ekintu kye saamanya, oba yali mmese ensolema, oba musonso, oba mmende, oba kaali kawondo, saamanya. Ekimu ku ebyo kyagenda ne kitomera eddebe lye ndowooza nga lyali liberekeddwa ku linnaalyo, ne lyedomola ku ttaka. Engeri eddebe ekkalu gye lireekaanamu nga ligudde, tewali atagimanyi. Awo nno wonsaasirira kubanga kye nali nkola kyali kya bubba. Ate mu kiseera kye kimu ne mbwatukirwa ekintu ng'ekyo. Saalinda kuwulira bya ddebe gye bikkira ne njokya omusubi. Nagenda okutuuka ku mmotoka yange nga Harris ali omwo atemya bukofu. Okumubuuza ensonga eyali emuganye okuva mu mmotoka, yanziramu nti yali alinda kiragiro ekiva gye ndi. Ko nze nti, "Gifulume tugende." Twagenda tukanda nga twenyiga, nga nninga atalina kyenva kukola mu nkukutu. Ow'omuluka bwe twatuuka waali n'aŋŋamba nti, "Bassebo ono yennyinimu, mumutegeeze bye mwagala." Ettaala ey'omukono eyali mu maaso gaffe yannyamba okutunuulira Kikukuya, okumuggya ku bigere okutuusa ku luviiri olusinga obuwanvu mu mutwe gwe. Nasooka ne neewuunya kitaawe eyamulondera erinnya lya Kikukuya, era ddala nga Kikukuya. Yali muwagguufu kutwala wala, ndowooza nandimuyisa muwanvu aduma. Effuba lye nga lya mu lunnyanja ate nga lisaabaanye kabambaggulu. Ettwe lye lyali ddene, amatu ge katagabe engabo, ennyindo nga mivubo gy'abaweesi, amaaso ge nandigambye nti gaali ga ndege, naye gano gaayitirira ne gaba nkano. Ezo enviiri ndowooza Lugaba yali yeerabidde okuzimuteekako, naye bwe waayita ezzooba nga limu ng'awedde okutonda, Lugaba kwe kutuma omuntu n'amuleeterayo obuviiri obwakakupe. Bwe yalaba ng'obuviiri bwe bumuweebuula, n'alekererayo ddala okubunaaba, era n'ebyambalo bye tebiyitamu tuzzi. Kyokka ate yali mugezi kubanga ekkanzu yagula yakazirungi, kabbiiri yayambalanga ya ssebusa, eyo nno ye yakkiranga ddala ku bigere bye.
Ebigere bye nali sibirabiddeewo kubanga yali asitamye, naye bwe yayimuka ne neerolera ekitalotalo. Kikukuya yalina agagere agabyabyatavu ate nga gambaliga. Bwe gaavaawo ne gaba ag'akasammaamya, naye nga bw'otetegereza nnyo n'akasammaanya tokalaba olw'enkyakya eyenkana amaga. Nandibadde neetegereza nnyo n'ebirala naye olw'okuba nti si kye kyali kintutte nabirekerayo nga bwe byali. Ssebo Kikukuya, bwe ntyo bwe nayita Kikukuya nga ngenda okutandika okumubuuza, olina omuntu ayitibwa Kawaganya mu maka muno? Ko ye nti ye ddala era y'oyo, nga bw'asonga ku mulenzi eyali anninaanye. Bwe namukyukira ne mubuuza nti gwe Kawaganya? Ko ye nti ye nze. Ko nze nti olina ekissi kyonna ky'okuumira mu nju yo? Ko ye nti nina najjolo n'embazzi. Ko nze nti nedda, buuza ekissi ekisingako awo, gamba ng'emmundu. Yasooka n'asekamu kuba yalabanga lulinga olubalaato. Kyeyava nziramu nti nze nange emmundu ngiggyawa? Sirina. Nga sinnamuddamu, nasooka ne nkukunulayo omuzigo gw'empapula mu nsawo yange ne mmugamba nti empapula zino zituweereddwa omukulu wa poliisi atwala ekitundu kino. N'atulagira okujja okwaza ennyumba yo kubanga kirowoozebwa nti gwe olina emmundu eyatta Lukido. Oba okkiriza okukwaza saako omukono. Naye ati okugaana n'okukkiriza bye bimu kubanga tuzze tumaliridde. Kawaganya olw'okuba yalina obukakafu nti talina mmundu mu nju ye, yassaako mangu omukono ne tutandika okumwaza. Twasooka ne tuvungula ebintu ebyali mu kisenge ekiriraanye eddiiro. Bwe twava awo ne tuyingira mu bisenge ebirala 2. Bino byonna twabinoonyangamu lwa kuggyawo kitayiro kubanga kiri omwali emmundu nali nkimanyi bulungi. Byonna bwe twamala okubibugaanya ne tugenda mu kiri omwali omusuutibwa wange. Bwe twatuuka ku mulyango ne nsooka okwesimba gy'ali nga neefaanaanyiriza nti nsiniddwa olw'okunoonya kye siraba. Anti n'ekivumo kigamba nti weekuteera ng'ayalira atajja. Awo mu mulyango we nasinziira ne ndagira Kawaganya ankulembere tuyingire mu kisenge. Bwe yakyekuba ne mmulandukirako, olwo n'Omuzungu n'atugoberera. Ebintu nataganjulayo bya muswaba n'enzira ku buliri. Olwaberula Omufaliso nga ndi ku mmundu. Ssempala Kawaganya yali yeetagalise awo nga ntunuulira ekizimuzimu okundaga nti yali annyoomoola. Si lwa kirala naye lwakuba yali amanyi nti siyinza kuzuula kye nnoonya. Bwe yalaba nga mbikkudde emmundu n'afuma n'okufuma, langi yonna n'emuggwaako. Nandigambye nti yali ayagala kuseka naye nga tekisoboka. Mpozzi bwe ŋŋamba nti yali atuubatuuba mba mutuufu kubanga lwakuba nti yali kipamera n'atandaga nti yali atidde, kyokka yali atiribira. Yasooka n'alowooza nti amaaso gaali gamulimbye. Kyeyava asembera yeetegereze, kyokka lwa kusembera tewaali kyakyukako. Emmundu yasigala ng'emmundu. N'atunula embebbere. Bambi Kawaganya obugumu bwamuggweeramu wano. N'atulika n'atema omulanga. Kyamazima ddala Ekyekango tekimanya muzira. Newankubadde Kawaganya yasooka n'awaganyala ng'erinnya lye bwe ligamba, naye mu kaseera ako yali atekemuse, anti nga n'amaziga agasaza bibatu. Essuula ey'e12 awo weekoma. Twegatteko nate era okumanya ebyaddirira mu ssuula ey'e13